Tulina ebintu bingi ebigenda okubanga biyigiriza tuula okakase kiki ekiri wano. Tulina abayimbi wano, tulina abazinyi ab'engoma eŋŋanda wano ogenda kuba ng'owalabako ate bw'olwayo tojja kulaba, ojja kusituka buzituuze wate olabe ng'oyimiridde. So osambyako abayimbi bagenda okutuuka nga nawe woli. Yes, charity member kodi yaffe gyetulina. So kiba kya nnaku abali mu kiyungu ebisigadde mugira mubireka mujje musooke mwanirize abagenyi bamaama nga tweyongera okwaniriza abagenyi baffe ab'enjawulo. Mwebale nnyo okuba nga mujja oba mwebale okuba mwonna nga mwawulidde ne mugamba nti katugende. Mwebale okuba nga muyimirirawo ku bwenju eno. Jagena mpola yana DJ kuba yakayimba zigenda mbasa abantu enjali baluma tubalaba ndolaba buli muntu akola ensobi gabola kukiriye ndi mugumi nga musiiba simbubi. Tugenda kusaba bamashek abali wano, abasiraamu abali wano. Naawe yagaliza mukadde Nansubuga Hanifa ebirungi.
kenyini nyongera okubaniriza tulinamu obuzibuzi obutonotono naye mu ssanyu tugguse essanyu lyaffe tuzeeko ekiddako maaso neyanzanyo neyanzage mpozi mu kaseera kano kennyini guno omukolo gulina ebigukwatako bingi bisisobola kumenya kinoomu naye ngenda kumenyako ebitonotono abasigadde bajje babimaleyo. Muyinza okutwebuuza kiki naye mu mbeera yonna kati jjajjako akyali omulamu vaibweze ekomyewo alhamdulillahi rabbil alamina. Mpozi abakoze ku maama lijja ogenda kumpa akayimba akaleeta maama wange. Mukolo gwa kwebaza maama waffe kutukuza, mukolo gwa kwebaza maama waffe tubeererawo, mukolo gwa kusiima bakadde baffe bamaama bataata kyekigendererwa ky'omukolo guno. Naye manyina omulungi mu kaseera kano kennyini ekyanyu kyali temwebale kujja mwebale kutambula olugendo lw'eddwanvu. Tugenda kuvuga sipiidi ya yiri tusobole okuvaana mu bwangu.
Better okay that you can get with. I wanna see smiling faces. Be happy when you still have a chance. It's your birthday. Oh, get up and dance. Because I'm nothing like some dream. Tonight, you are we. Charity mikwano gyange naye nkakasa ngenda kufuna maaso akaddawo nyongere ku speech yange ansooke ntembeete ensonga nga bwe zirina okukola ki okutambula. Bano banyinaze buli omu tegeka ebigambo by'onaagamba maama wo ng'omuweereza mu kaseerako nga katuuse okubyogerako. So kasooke nzireyoko waggulu tutambuze ekitambiro kyaffe ekisooka neyanza nnyo neyanzege wano sivaawo nga sifunye kayimba kansitula mpaka kayimba akansitula. Banyinaze bange musooke mufuneko we mutuula tutambuze ensonga zaffe obulungi. Abeekambe nga wemulaba nzirise temutawanya kunywa banzirisiza banno bwe banjiridde amazzi nze mala omwaka nga sinaabye kuba neemanya obuzibu bwange amazzi gandeeta allergy. Okay, mu kaseera kano kennyini obudde nga butukwatidde empinga ngenda kusaba okweyanjula mu butongole abali ebbali eyo Nsamba Bashir nga nzaalibwa omukyala atudde awo Nanyanzo Rehma n'ekitanga ali saidi awo Soweto Matovu. Luno lwe lujja mwe nakulira eno gye nkulidde ebbanga lyonna mpangalira ku mutala Nabweru Kampala gye mmaze emyaka emingi n'empasizayo abakyala n'enzaalayo n'abaana. Mu kaseera kano kennyini bangi mwagala kumanya ekibiina kyaffe kino oba charity yaffe neekola biki. Tulina management yetutwala, tulina akakiiko akatukulembera nga bwe twekulembera. Ngenda kusaba obudde nga bwe butulidde empinga tugenda kweyanjula abakulembeze bayogere ebyokukola munnange eggwani speed ya iri kwebyokukola tukyalina bingi nnyo situmanyi obudde butumazaako. Tuyanzanye mu kaseera kano kennyini ekibiina kino kirina omwogezi waakyo Dr. Katerega Muhammad. Ngenda kusaba Dijo mpaka yimba akaleeta omukulu oyo ajja kwanjula banne mpolampola buli omu mu kiti kye bwe tunaba tuvudde awo tugende ku kiddako. Neyanza nnyo neyanza. Okuzina kwa mulema awamazeeyo. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abaluganda mukama mulungi kiseera kyonna ameena. Nansonyiwa mu olw'obulago si bulungi nnyo naye nga sonsonyi otwaniriza omutala guno ku bazadde engeri gye babeera baatulabiriramu oba tubeererawo. Bangi abaana mu bazaala ne bagenda ku bibuga tubeke matazi wasi ne bamuzza musi bamugiza mu keesi atafunyeyo kadde kasiima mukadde we oba omuntu yaliwo mubulamu bwe. Twasalawo ng'abavubuka omutulaba okwekukanya okusobola okuddayo tubuuze ku bakadde abaatuzaala ensonga lwaki tuli wano. Tulina omulamwa ogw'okuyamba ku bantu especially nga bamulekwa naye singa tulina omulamwa ogw'okusomesa era abavubuka bannaffe okusobola okwekulaakulanya n'okuba kwe bakola bitone era abamu mbalaba feesi si mpya nnyo abatera olaba babeera ku TV tuli bazanyi ba movies oba bazanyi ba firimu. Ogwo nagwo omulamwa we guli. Kulembera y'obudde sinza kwanjuluza mulamwa gwa kyekye gwonna gumalayo kuba bwe obudde bwatukutte. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Abenzikiriza Natusooka okuvumirira ekyempisa embi abakadde manyi kumbaga tekubula musiiwuufu
abazadde abazaala abaana abatudde ekiro so nabo baga nti bibaawo kapa ezaala abaana bangi nekanga emyayo negidduka nesibaza kapa so kati weyazaala emyayo gye ginyegezewa nekiro bitudde tusobola okudduukirira bakadde baffe twezaala waffe mukulu ba Richard Bachaita akadde mukawulira eyo motoka singa jakunyeesa ekiro ab'ebijamya ne bakomawo basekerera naye nga musibye mutya essimu ya duleva teriiko ndi musanyufu waliwo agamba gwe bwoba oyogera katono kati njogere katono duleva omulabawo guma wamama nkulamusizza webale kutuzaalira tirenzi lino likwano lyange nnyo tulabaganidde emyaka egisukka 5 nga tuli ffenna linnyiiza nga nze omuntu ne twenyiiza naye bakyala baffe tebabimanya ne twenyiizizza kuba abakyala ye kasita amanya nti gundi yakunyiiza akuwalana ne mumuteeraga omusajja ogwo gwantama naye tulimalira eno nsooka okwebaza abatakansi mwenna ab'oku kyalo kino mwebali kutwaniriza nensima ssente yaganya omutunuza mu kamera edifensi webale munnaye wadde kasita otukkiriza ne twogera webalire ddala taata naye wale tosobola kunziyiza nze ndi munnamawulire ssebo mwebale kutufumbira ndidde eggumba mbadde manyi batemye mmedi naye mukama mulungi nti bonna balamu naye nga si bubi bano ebigambo ebimu biba byalwali nga twenyumirwa erinnya nze Bbaale Richard omusajja taba n'amannya muganda amannya gaba ga kabaka erinnya nze Bbaale Richard so maama we bali kuzaala lyana lino ekyamazima lintuliramu wadde lirina effujjo lingi naye lintibulamu lyongo erintu kasita olitegeera nayo nelikutegeera talina watasobola kupambana so nenebaza ne mukyala akuuma Bashir webale munnange Basiri mama wetuli wabula buli memba ali wano tuva mu bifo byanjawulo era byonna tukola ekintu kikitya kusiima bakadde baffe tetulina kakisa kugenda basiima tuli abalamu twabaddewa Mbale Kamonkole naye Allah asobosezza twakomyewo tulinawo munnamawulire waffe ow'olugamba so odusaasanya buli wamu akaba kafudde mu kibiina obulayiza waffe Salongo Frank neyanziza nnyo ssebo Salongo Kibirige Frank nga neddiranga ye maama nzaala nga yenna Kazibena nsibuka ku mutabaka yabwe yikweta awo wennyini sisukkawo ntwala omukisa guno okwebaza maama yatuzaalira muganda waffe Nsamba Bashiri okuba ekyamazima yafuuka muganda waffe era mu bintu ebimu bwe mba nga nfunye ebinyiiza ntuukirawo nangamba kino bakikola bwe bati ntwala omwebaza ne maama okumwebaza nti Nsamba Bashiri atambulirawo n'omutima ogwo omulungi zege abatuuze tweyanziza mwebale kujja we mujje omukama abaddizeewo
abawe bemusinga okwagala ne maama Katonda tukuwangalize emyaka ndowooza nga 4 emirala tube nga tukyakulabako maama akyalina Bible namulabye neyanziza nnyo neyanzeege obufu bwe bumu sekretary waffe kibangana saba tukikubena sina abo bakilana kine kiboze ayo di Mario ene ngomegungana yakuyamba kumenya kumagumbana obaleleze menya kumagumbana oba wakudayima kanga bukedena tuli babandana basina bandana masadana kukamtagana. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walaikum salam warahmatullahi. Ali Antonde kyazanga mu kitolo. Mama abale tuzalira basho no abakojja wange kuba mamange wangabi ensamba. Kibeera kino nkolanga sekuritale sirina bingi byakwogera nzikuse nnyo. Mukama feebazo ab'emikwano balina essanyu lingi nnyo lw'abatuuze okutwaliriza obulungi lwankubadde nga twafunyeemu okusoomoozebwa ekiro nitubaza Mukama takyatuma tukyali balamu. Amanya gange bampita Namasoko Joyce ani mwana anzalwa ey'Embaale eyo gye mweta Kajalibu Mbuluke eyo gye nva mu kibiina muno nkolanga ow'empisa nze nkwasaganya abasajja bano n'abakyala mu mpisa. Twebaza nnyo maama. Mama mukwano gwa mama webale tuzalira kaliddalu mama nenga amanya mpitiwa tulina Farida nga ndi mukyala Mbaale Kamunkoli gye baakava baali tugenda balya naffe naye twasaasira basaasire. Assalamu alaikum. Amanya gange nze namukwaya Ruthi ngabanzalako. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Manya gange nze Nakayiza Rema neddirangeye ba musala zimbe Kabakere Gumba. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mama tweyanzizza tukyaza mu lujja luno ate era tweyanzizza nnyo tufumbira amanya n'abakozi alizi nga neddiranje banzaala amannyo gaseka mu bende. Amanya Happy Rogers banzaala Kamwenge. Sibuka Gomba naye banzaala Mutumbe Kirinnya Bigondi Stable. Ndi wa Kibuga sirabanga kunvuuza. Mukama waffe yeebazibwe. Amannya gange nze Nakagwa Sisi nazaalibwa Kalungu mu Buddu. Kama feebazibwe nyagange nze Nalwanga Sise nzaalibwa Kalungu mu Buddu. Thank you. Tweyanza nnyo tweyanzeege memba baffe tebaweddeeyo nakuba era bebadde pulezidenti tulina bannafaamu abawangaalire bweru w'amawanga tebaliiwo nabamu abalinamu obukusefu ng'obudde bututwala mu sipiidi yayiriire maama twazze kwebaza
timukyayite tusituke ate ku ludda olulala nva mu mamba kubanze nyina emisaayi ena nyina ogw'engabi ensamba n'enseenene ate nyina ogw'enkima n'emmamba wano wendi era akwata ku w'emmamba walinza kufungiza ate basi tayinza kukkiriza mamba kukwatibwa kubanga abakyala be ku lwa famire yange bannonze kuba kakubuta kulirwa mwebale nnyo Basiru webale kwana mikwano ate ne bafuuka oluganda omuganda aga nti yeekwanira akira ayomba Basiru yakula nga mwana wa mpisa ne batoobe mama Basiru nsaba Allah babanga akujjulula mu nsi tulina aya 2 mweka nti wanazi ati garkan endaneka nti wanashtu ati nashtwani negarkan Allah jisanga watakugagambula nga akutta akusobolanga busozi wanashtu ati nashtwani je nkusabiddeyo eyeddwa sijiwa buli omu njiwa kwenjagala nga mama Basiru yatuzaalira ekkula ly'abaana mama Basiru yatuzaalira abaana bano nga bwe mbalaba Basiru uno kibuluju wange yimirira lamula yimirira yoyo ai lamula tugeza amaladi oyo Aisa tenyi yimirira muzeeyi yimirira abaana abo nga bwe mbalaba banjagala nnyo n'okusinga Soweto mama Basiru nja kusigala nga nkuwenja gy'oli ne bw'oligenda eggulu nja kugamba mukuŋŋanya wange Basiru nzija eggulu nkutuukeko kubanga ova omwaffe tojja kuvaamu oli mbuzi y'amayembe kubanga embuzi ey'amayembe beeyambula omuguwa gusigala mu mayembe naye embuzi enkunku ekweyambula neyegenda etalina mayembe omwaffe oli mbuzi y'amayembe njagala kufunza ku budde baganda bange kyembakalaatira kino aya eno ngisoma nnyo mama Basiru walima ku lumonde n'omwabiza kati lumonde guwalima ye Basiru nelamula bye kati ebina biwatemera n'abaana baffe abalala bewasooka bwali oyoza lumonde wamwegendeza obutakutula lumonde oluguwa luli okukutuka lubakutuka abaana baali wusse bw'oyabiza lumonde n'akutuka ogenda okuddamu ekimuli kyosingana kyavunda kyawutta kyava ku nnyina waakyo ne mama Basiru bali kwabiza lumonde bulungi abaana ne bakulya ku muguwa eno hadisi ya Nabbi sallallahu alaihi wasallam yagamba nti abakyala obudde babuwungeera abaana bamwe basibe ku kiwenge ky'olugoye lwaki omwana bwazanya akawungezi amenyeka era nokkiriza nga mwana okuzanya nga enjuba egudde sheitani mwetambulira webale baana bange abo bakuza obulungi kubanga nange nyina abaana abawala nyina abalenzi ndi wadde mboga nti omwana wa Basiru ajja atule ku ntebe yange ansikire waliwo ŋŋaana tiwalya ŋŋaana mama Basiru webale kubeera mulungi mbalamu bo webale kubeera bulungi eri ensi kubanga singa wali toddibwamu ng'osala bagala bigambo singa situkwagala naye tukwagala mama Basiru omanyize bwe mba njogera Allah yampa ate sikisa bannange Allah atugamba mu Qur'ani yagamba Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yamugamba nti la tuhallika lisanaka bima tajala bihi Nabbi toyanguyizanga kunyanya olumiro ku kiga kyotalinako bukakafu ye mukyala waffe n'abaana baffe nze ono omwana wange namutuma mukuŋŋaanya era simuyita Basiru muyita mukuŋŋaanya yali agenda ne Kenya okunoonyayo sengaawe n'akuŋŋaanyiza famire yaffe bettakuŋŋaanya Basiru abakuŋŋaanyiza muwala wange oyimirira awo yimirira bakulabe oyo omwana oyo yomu Basiru yamuleeta n'amukuŋŋaanya ate nga mwannyina yennyini era omwana oyo mama mubanjulira oyo mama Nansubuga oli yebase wali omusika wa mama onika omukono oyo yasikira mama oli ate oyo ayimiridde oyo mama ono yeyanzaala mama nalonge mawogola nanyonsa kati oyo musika gwe yampa mama nalonge mawogola n'olwekyo nfundikira bannange tubeere beetuwaziri bannaffe kubanga naligenzeko mu aya naye obudde butulese nyina akaseera katono kubanga muwalimu waffe oli mwalimu Soweto atuyigiriza buli gyatugamba nti ne bw'oba ogenda kunooga ddagala lya mulwadde sooka otwale siringi 5 bisaddaaki ogenda onooga eddagala omulwadde ajja kukola ki nze Allah yampa lwakugaba 5 byennyina nensigazaawo 2
naye bonabeera omukono togenda kufuna. Ate Allah bwakuwa sente ku nsi abatakuwadde akwazise. Allah yazika bwazisi takuwa. Bameka nosinga ne wali motoka mu lujja nga waliwo mipiira gye giri mu miti. Temukirabanga? Tofunanga n'odoola sente mwanyi. Kubanga bwe ziba nezigwako osigala kubala ngalo. Ate kino kibabuulira baganda bange. Mumpulirize mmaliriza. Sente tebagyogerera. Sente yeeyogerera yokka. Nogamba nti nze nnyina sente, tolina sente ko mwavulu nkupe. Naye sente yeeyogerera kabasingana gundi ettama linyiridde wakawanyirira. Oyo ayina sente. Twalabe ekizimbe ekindi kyaguulitago. Naye gwe nogenda nti nnyina sente, tolina. Oba bankalaputi. Tosobola mubaavu oba osussemu oba bankalaputi. Ekyoka nkyogere. Toduulanga. Baganda bange. Atava mu ddiiro omugenyi atakyaluka yakola ki? Naye ku lwansamba ono mukuŋŋaanya. Bwe kirumye nsonyiwa. Naye bannansi nti muzadde. Era omwana nomulaba ono Basiru anjagala 100%. Ono ate nze ffe ne baganda baffe bano situbatwalanga baana, tubatwalanga baganda baffe. Njagala nga ntudajja nebakeko ambuuze nange ngende mwebake ku bisambi mwana wange kikya taata ne balala mulawo bwe nabagamba famire yonna bweri emawogola ffe abaana ffe situwekuza ayi eno yesembayo. Allah yagamba nabbi yasooka nagamba Allah nagamba nti atiu abaka agamba Basiru ono atiu abaka gondera bakadde bo. Basiru bwe yaŋŋondera ate nze omuzadde nenjagala okumujooga nempitawo kubanga ŋŋambye okumugondera. Allah n'ateeka etteeka eddala naga nti akirimu awuladakum, nammwe abazadde abaana bammwe basimu ebitiibwa. Kati Basiru bwe mbasimuwadde ekitiibwa tajja kukinteekamu. N'olwekyo baganda bange nfundikidde Mama Bashiru, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah akusaasire dizikizo Allah zakugera baziba mu ggulu ewala azisembeze azikusembeze kumpi. Bwe ziba wansi mu ttaka wansi azijja azikusembereze. Bwe ziba mashariki oba magharibi azisika azikuleetere. Bwe zibeera obukiiko obwa wadde obakono Allah azikusembereze. Abaana bo Allah batuweemu ebibala. Lamula nange njagala kufuuka ku motoka n'akagere kange njagala. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتوب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم. اللهم اتني ايمانا كاملا وامرنا والرؤما ورزق واسع واكل التم وعلما نافعا وعمل صالحا. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء من الاموات برحمتك يا ارحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام. nsaba munsonyiwe mu mbeera eyatuusewo ekiro abatubbye wera ndigudde saa zino bali munda ndowooza tebagala okutema abantu ebijambiya naye temugenda nga muga nti haye kirimba Bashiru bali babba abo beenoonyeza byabwe ng'abantu. Mpozi mu kaseera kano kennyini nyina bakitange bangi wano oyo avudde waggulu okwogera ye mukulu wa bakitange bonna abali wano. Bakitange ngenda kubasaba buli omu waali insha Allah eyo kompyuta ogisaba busabi nti kaswida neyiwawo ajja kutuuka. Amiina. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya mpitibwa mwalimu Sowedi Matovu ngo bwalimu nabusoma ogugwa tekuba muka ate ebigambo mukulu wange abyogedde oza ayinza okweyambula olujja luno ayinza okuneegana abaana baabo namusikamu bwe musiseemu naye nga twafumbirigana mu mwaka ogwa 1984
84 twatandika obufumbo. Omwana waffe oyo omukulu Bashiru tumuzaala mwaka 85. Ababalamu bali emyaka gy'alina. Mwanye namuddako Nabukenya za Maladi twamuzaala mwaka ogw'K87. Aisha Nakano Ajatenyi twamuzaala mu mwaka kati balawo 87. Muzeeyi oyo twamuyisako ndoozi emyaka gyali 3 oba yalwawo yasumagiramu katono. Yasumagiramu katono. Oyo naye ng'ate waliwo omuwala omukulu awo mukulu wa Bashiru Amina ali wawali agolola omukono. Oyo ye mwana wange gwe nasooka okwola. Oyo yimirirako kibakulabye. Oyo mwana wange natandika okumwola nga wa mwaka 1 n'ekitundu. N'okutuusa essaawa zino. Naye nga bumanyi bwa abaana bato bwe batambula akyukamu ate ffe tukaddiye situkyakyuka. Era bakabanga ke tumaze nga situlabagana namwekanzemu mwekani naye gwamina nti yenze ati alhamdulillah nangwa mu kafuba. Posi nze nfundikira nti ebigambo ebisinga mukulu wange ebyogedde sigenda kuleetayo aya yadde hadisi. Wabula baganda bange mwenna abaana bange abali ne Bashiru mu kibiina kyammwe nsaba nti alhamdulillah Mungu akibaweemu baraka. Era Mungu abaweemu obuwangazi n'okwagalana. Kyekisinga obulungi. Omanyi ffe situkyalina bye tubawa. Ffe tubawadduwa. Ffe tubawadduwa mwe ne mutuwa sukaali ne tunywa. Tukyasobola okugera. Kale baganda bange bato bange mujje sebalabe. Mukazi Kanifa agalamidde wano yalekawo sebo ebintu wano. Yaleke ebiruma nti obiraba bwe bijja. Bibyo. Aliwa yaggalende ya Kanifa. Adamu aliwa. Adamu. Kale banaye no Adamu anasangibwa ajja kati bano bato bange atabanzirako. Pozi nze mukulu wange ono bwe yatebbeere nze nendikwata nze bwe nalita nendikwasa mwannyinaze yafa bambi Naalongo yazaala abaana 3 omulundi gumu. Mungu yamujjulula n'agenda kati Naalongo yali aggibwako ono kati ate gwe wali odda ku Naalongo nze mbimanyi. Kakati ono nadda ku ono ate ono nadda ku ono nedda ono adda ku ono ate ono nadda ku ono. Bw'atyo Kanifa bwe yatulekawo Mungu tusaba amuwe ekigalamiro ekirungi nga tuga nti Allahumma ghafirillaha warahamaha wafihi wasakana fi janna. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amanya nze Kajibi Ibrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sina bingi nnyo kubanga bakulu bange bonna bategeezezza dda. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amanya agange nze Sulaimani Kalibala. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ne kambagambe gambo bibiri. Mbebaziza mukono gya Bashiru okujja kulaba Bashiru gyava. Mbale muri bavubuka bato mwenna. Muri banyirivu. Buli omu alina gyava. Kampala neba kuŋŋaanya mufune eminyago. Naye eminyago mugizeyo eka ku kyalo gye muva. Bwaba riziki kimanyi mukola sente mugabanyeko ko kemufunayo mukazeeko eka abembala bawa mbale mukyagondagula ni wali obudde bwebibite gyokka kanyala muntu akulampula padafu betwali ate abagagga bali mukambule bemulaba beerumyanga nnyo mu myaka gyabwe egy'obuto kyebumula nti bagaggawala. Ekyo nga kimaze buli mukyala n'omwami abali wano nga bafumbo bazadde abaana temusema kyati mu bufumbo bwammwe mukubire obufumbo bwammwe muwole abaana bammwe
mukaddiire mu maka gammwe omukyala n'omwami nebutandi wali ku muti walina kyegize mu mukyala n'omwami okwawukana ne muleka abaana nga mwazaala. Singa mukyala waffe oli tewali makyati naba nga ali mufumbo ne mukulu waffe kyali sinzeeko wano kino kyemulaba naye muze mwaka waidi okuba nti maama w'abaana baffe yanjiga n'agenda naye taata ne nanjinga ati yamubuddabuda kumukomyawo yali ensobi y'amaanyi kyali sinzeeko wano bweti bwe neyogeza. Salamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amanya agikyakuwa Adamu nze omwana kalifu galekanga muto nze kakalanda sina bingi byakwogera bakulu bange basinga ne bakoze eki babyogedde. Salamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, mu kaseera kano kennyini obudde tukyalinawo obutumala. Kenyini banyinaza abalungi baba Zaituni kansooka okwebaza bano bonna baganda bange. Lubega Sokoje Lubega ono muganda wange taata oyo yamuzaala twakula ffenna wano netugenda ffenna e Kampala namusookayo era kyenzijukira Lubega yaŋŋamba nga mutugenda mu kibuga ondagenda teete siri kyerabya twali mu mmotoka ondagenda teete aleka yali awulirangawo naye nze nali musooseeyo naye twakula tufuuka abasajja ne tufuna ebitwawula twayawukana ne Lubega okumala emyaka nga 6 era nga ŋŋamba nze Lubega ne musanga ng'afudde mu kkubo muyitako twayawukana bubi nnyo naye olunaku olumu natuula wansi nali mbikola simu yange bwenti nensanga museeka nga agamba nti Allah asonyiwa ebintu bingi. Allah asobola okusonyiwa ng'obadde oba mutamiivu oba seeka yagamba atya Allah asobola okusonyiwa oba ng'obadde ogenda mu masabo. Allah asobola okusonyiwa ng'okoze seeka nebiga bwe natula wansi ne tusonyiwagana. Era olwaleero baganda bange bangi be mutalabye wano besimanyi nti oba tebalina ssente oba balwadde oba ki naye Lubega yaŋŋamba ekigambo kimu nti blood nja kubeera naawe mu buli mbeera mpaka olwaleero tuli ffenna. So bwe nva ku Lubega ngenda kudda ku Baba Zaituni. Baba Zaituni semerako wano ono mukulu wange tokuba bano mugongo nabo bakulabe ono mukulu wange naye ye abeera eno abeera mu kibuga Buyamba wali naye sirina lunaku lwenzija wa Zaituni ne sirya nkoko netukiyaya tuwata pasi paka waka kyakabeerayo emyaka ndoza 14 kitegeeza nti bw'aba era yanfunira ekimyula nga nakati gyekiri mu butuufu aba yampa omuntu omulungi era aba njagala era nga njagaliza mwenna mugenda kwogera. Ono mukulu wange maama nkuloopera Amina mukulu wange naye alina ekintu ekinuma mu bulamu buli lwe mukubira essimu ambuuza ani ono kati simanyi oba simu yange tajagala mu simu ye oba akuze nga bintu bimuwugukako oba kize nange sikola ki naye bali bakulu bange ono yanzirirako ddala tuva mu mukyalo oyo si mwangu avaako ayinza okuvuma nakufula bwati naye ate mu mbeera yonna ndowooza ekisinga tubonyabonya mu nsi butayigaŋŋana bw'oyiga omuntu oyo wakasunguyira
bwaba akuvumye soka no dibayoga abadde acamuse kansoke muleke acamuka ekyo kyemumanyiko mama bis ono muto wange oyo namuola ne abimanyi nakuba emiggo asibye banda nayambala obupana yingidde ekibuga akola ata era mu mbeera yonna natoba naye mpaka naye alhamdulillah mukazi yavaamu. Jamila ono sister wange ono naye bwanyumya bwabanga abeera awo najjukira bye tuyiseemu nze naye nkakasa ensonga kitasobola kunneerabira era ensonga lwaki ali wano alina ekintu kimu tajjukira nga bwe namutwala e Kampala ne mukuza ne tubeera ffenna ne mufulina ekyokukola kyenzijjukira muzeeyi ono emabekako eri simanyi kikyamulimu naye essaawa zino amazima tuli fena essaawa zino muzeeyi bwe musanga oyinza omusanga mubadde mutambula nemugwako street akuyingiriza hoteri ng'olya mmere muba mutudde awo lukanga aleese omugati ne sukali babatwala ewaka kitegeeza nti mu butuufu ko n'atakwatirwako kalibala Musa yaŋŋamba ebigambo bino nga tujja mu mukolo eno naye nga tulina baganda baffe mune tuli bangi bye tuba twekutte tetusobola okukola ekirungi naye kyobamanyi ababa nze wendi ku lulu oba naabeera nze naawe nga tuli babiri tujja kumalako. Musa bingi ebinkwata olunaku lumu Musa yankubirako essimu ng'alina ekizibu kya mitwalo 5 sogera byamanyi njogera ngezako balagambira mwe tuyita amazima nga yaloba 5 oba 8 sijjukira mukwano gyaffe mwebale kujja mwebale kutwagala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Balamusiza bakadde baffe mwenna n'emikwano gyaffe abazze ku lwaffe. Nze ngenda kwogera ebigambo byange bitono naye nga nsinga okwebaza bakadde baffe abaatukuza n'okwebaza abatuuze b'oku kyalo kino abatubeereddewo ebbanga lyonna. Bambi tweyanzizza nnyo tweyanzeege ensobi ze tukola tusaba mutusonyiwe kuba naffe tuba bantu. Amanya gange yenze Lubega Nasulu nzaalibwa omwami Gaisiyaka ye musajja oyo atudde awo omwami oyo atudde awo era mbadde omulenzi we omu bw'ati okumala emyaka ndowooza mpezezza emyaka nga 2 nga nkyali omulenzi omu bwe nti naye kati tata wange kyansanyudde yanzizizzaako buto bwange era nnyumirwa kuba siri bwomu naye nsiima nnyo abatuuze b'oku kyalo kino kuba be babadde bakadde baffe emyaka gyonna n'ensiima ne jjajja waffe kyengenda okwongera okusaba okusonyiyibwa eri muganda wange mwagala nnyo siina muganda wange ku nsi nga ne gwe nzirako nayiga waali sikwekanza ebyange gwe nali njagadde nga Nsamba Bashir naye ogenda kutukwata video nga tuleeta ebintu nakasimu twafuna obutakkaanya olw'ensonga yaffe nnene nnyo naye si buli omuntu akola birungi gy'ali oba ajja musanyusa naye asonyiwa abo bonna baba batamusanyusizza kuba nabo bantu basobya ate baganda baffe abatazze kuba tuli bangi tukubisanga bwe tuyimiridde wano ndowooza emirundi 6 naye abatazze abamu tebazze lwa butaba na busobozi so si lwa butakwagala nsaba oleme kubeera n'ekintu ku mutima ekibanyiigira. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Okay, DJ ogenda kutuwa kayimba banyinaze bange bagenda kwogera nga tumaliriza ka programu kana kaliwo DJ ogenda tuwa ya kayimba mikwano gyaffe banyinaze maliriza abantu abo Choco, Zate, Casana, Kunyuma, Banana.
so nga baleeta akasala. Mama waffe omulungi, tukwebaza okuzaala muganda waffe ate era n'omukuza nga muwombeefu nga mukaka. Amazima gali nti mukola kyamaanyi ffe okubaawo, si ntegeera yaffe oba amagezi gaffe okusobola okuba ku dduniya. Naye bamaama mwenna abayolumiriza okunjulira bangi Allah bajjula nga tafunyeeyo okwebazibwa wadde okusanyusibwa omwana we. Maama ako ke katono kekisobodde okwetikira. Tukusaba okasiimirira bihibi rahmani bw'oba olyawo Allah gakkiriza tulidda ku kitundu kino ate webiiba oluti nga tetuddiridde muntu omu, tuliba tuddiridde ekitundu singa enteekateeka zaffe nwe tuzirambika Allah n'abakkiriza. Tuyanza nnyo tuyanzege abanaleeta obusala keeke nga bamweteekateeka ku mukyala Mama Nabiira. Simulaba, ntambuziza nnyo amaaso, simulaba. Naye bamaama mwenna betubadde nabo wano abasobodde okujja ne mubaawo bane mwebale nnyo, mwebalire ddala. Bamaama abatazze ababadde abagonvugonvu ne mutasobola kujja, mbagambire nti mbatumidde. Abatazze olw'embeera ezimu ze sisobola kutegeera, mubagambire nti situlina buzibu nabo bamaama, tubaagala tuli wamu. Eno famire ennene, singa tugatta emikono gyaffe awamu tusobola okukola ekinene. Mama Nabiira wooli bakuŋŋambire nti nsiimye nnyo, nsiimidde ddala. Nja kukulaba ng'omuntu gaye nti maama weebale, naye mbadde nyina okiyisa ku mizindaalo gino bakiwulire. Neyanziza nnyo neyanzige. Maama tetulina bingi byakuwaffe, naye tugamba kimu nti Allah yebale. Neyanzige mwebale nnyo, mwebalire ddala ba mikwano ababeera ne Bashiru. Banne mwebale nnyo, mwebalire ddala. Temujjanga okwo maama bataata bwasobyanga muyite omugambe mwana gwe kiwakoze bubi nanyize. Ensonga eyakola ki? Omulage nti lino ekkubo ly'okutta ekyamu. Omwana bw'akola ensobi muvunaane ng'omuzadde, oluvannyuma bamusalidde muliyirire, naye ng'omusalidde omuki omusango nti kituufu kino yakoze bubi, kyandibadde tekikolebwa bwe kiti. Bwe bamusalira ssente muliyirire, naye ng'omusalidde omuki omusango. Bannanga abazadde tuwumbewumba abaana baffe, kuba omwana bw'omuwumbawumba n'omukuliza ku musingi atuuka ne yeebaka n'akujjukira. Abasinga abakyala n'abaami mumanyi gye nvudde wange, nabonaabona n'abaana bange, naye kati ku ssaawa eno buli omu atandise okwebaka nazza akatambi. Nazza akatambi n'agamba maama, singa tewali maama sandibedde bwenti ne bwenti. Abaana bange abawala mwenna mbeebaza byonna bye mukola. Muzeeyi wooli taata, naawe nkwebaza by'okola mukwano. Ennaku teziyita bbiri maama, salaamu aleikum, maama wasizibye otya, maama kino kiri bweki ne bwekiti, maama kino na kino. Bannaye mbeebazizza okunjagala baana bange. Ntegedde nti ne Allah ne baananzijulira mu nsi nja kgenda bulungi, kuba abaana bange ndese muli kitole. Mungu abawo bye musinga okwagala bannange, mwegatte mubeere wamu ng'ekitole. Olutalo olujje mu lulwane, buli omu agambe w'okwatira ku gundi, gundi gyali. Obuzibu bwajja kuba bujja kujja. Ne bamaama ne bataata abagenyi baffe ab'olwaleero bannange, nsiimye oba bannaye mbagambe ntya maama taata ne Mungu abampere bye musinga okwagala.
buli omu yenna kyalwandiga olugendo. Mbeebazizza nnyo, mwebale nnyo, mwebaliye ddala. Mikwano gyange egy'oku kyalo kuno, bannaye mwebale nnyo, mwebaliye ddala. Bakyala bange, bakaabe nnyinaze, bannange abaana bange, mwenna buli omu mu kiti kye, mwebale nnyo, mwebalire ddala. Bannaye nsiimye Bwongerwa, maama Nabiira, mukwano gwange, weebale nnyo, weebalire ddala maama, byonna by'okoze. Allah akumpeere byonna by'osinga okwagala. Kusinga tubadde ggwe, tiwali kibadde kijja kutambula. Naye maama, Allah akumpeere ky'osinga okwagala, akusasulemu obulungi mu bintu byonna by'okoze maama. Weebala okundaga omukwano gwe twali tulina emabega, n'osigala ng'ogujjukira n'ogamba nja kubeera ne maama Bashir. Neeyanziza maama, abaana bange mwenna, buli omu yenna waali mu kiti kye. Bannange mbeebaziza buli ayakozeeko kaakoze. Mwenna bannange abali eyo, mwenna mbeebazizza okuwuliriza omulanga gwaffe. Bannange Allah bo bye musinga okwagala. Bannange assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Tuyanze nnyo tuyanzeege. Maama wotabadde mbadde nkwebaza nti mutuufu weebale nnyo, weebalire ddala. Tusiimidde ddala. Mu kaseera kano kennyini budde nga tukwatidde empinga, eba nnyinaze n'emikwano gya maama tudde wali, ne baganda be bali mikwano gye bonna bawulira. 0 Ndio sana kutwa. Sente bosigala obanje nkubiri zitegeza kuwa buyimbo nga. Kuba kayimba akasaana maama. Tuwa oluyimba olulina amakulu. Ekimba tukimanyi na ki. DJ aha tuyanza mama nga wagabula abantu be bonna mpola mpola katuyite omusajja wa Kabaka kansala. Abantu b'enju eno abagenyi baffe aba Team Charity, obubaka bwange obusooka bwakwebaza Allah, obubaka bwange obwokubiri bwakugenda abavubuka abeegattira mu Team Charity. Nebaza Allah olwakino kyatuwadde, si mirundi mingi nnyo, si maka mangi, si biseera bingi nnyo. Allah basobozesa abantu nga bano okusanyusaako abantu baabwe n'okubeebaza. Tusaba Allah abuwemu bulungi olw'endowooza gye mwayiiya ne mugamba ke muddengayo mwebaze ku bazadde mu byalo ebyenjawulo. Tusaba Allah kibabalire. Ensonga ey'okubiri egenda eri Team Charity Butereevu. Nze Mubiru Jafar Ismaili, Honorable Councillor LC5. Nze nina amaka 2 agenda waffe ebiyamba ne Kampala. Ate ndi mu kibiina mu by'obufuzi kyemutayagala nnyo ekya NRM. Nina ensonga 2 zenjagala obbabuulira nti ffe ng'abavubuka abava eno mu byalo bwe tulaba abavubuka nga mmwe abagenze mu tawuni ne mubaako ebintu bye mukola nga bino bituzzaamu amaanyi.
era tufuna essuubi bulijjo ebabyogerwa nti abavubuka emiti emito gyegiwanirira ekibira. Nawangalirako nnyo mu katale Nakawa gy'alisomesa. Ne gavumenti yaffe teyagala nnyo bantu boogera mazima, era mujja kwekanga ng'abantu nga mmwe mufuna ebizibu eby'enjawulo ate nga mulina ebigendererwa ebirungi. Abantu bangi nnyo mu Kampala abafudde nga bazaalibwa eno, ne tukuŋŋaana nga tuli mu nnaku nga tugamba tufiiriddwa abantu baffe, naye ng'olumu ebibassa kwogera mazima. Kati njagala mbabuulire ono Muzaŋŋanda kojja wange gwe yatwanjulidde ate mutabani, gwe bw'ofa naye nga ofiiridde mu Kampala eyo ng'ebintu ebikusse ketugeze oba bya bufuzi oba accident oba birala, ffeno ffe tusinga okunyolwa. Gye mubaddeeyo Embaale n'owala ndabeko maama akwatisa empisa. Njagala abavubuka bano oyongere na kino kibateekemu nti olwaleero kyonna kye bakola okusingira ddala bazadde baabwe, famire zaabwe ze bava ku byalo be basinga okufunamu. Be tufiirwa omuntu nga ggwe omu bw'oti tuba tusaaliddwa nnyo. Gavumenti mugitegeeze nga byebeekoze nga muyita mu mizannyo. Ndabyeko wano bye mbadde muzannyako katonotono. Eno birthday gye mbadde muzannya n'ono omusajja esobola okutuuka obubaka obutegeeza oba ddiini oba kitongole oba gavumenti ebitagenze bulungi. Naye njagala mbabuulire nga mulikoodinga zeno gavumenti gye ndimu y'abasajja batemu. Abasajja batemu akutta nga tomanyi na gy'avudde, ng'akuseetinza abantu, ng'ayagala kukaddira ku ntebe. Ate mission bagina emyaka egikola ki? Emyaka egiwera. Naye tugumiikirize, omubaka yagamba nti buli kiba n'entandikwa kiba n'enkomerero. Nze nzikiriza mmwe mubimanyi abeene waffe, era ejja kutuuka ekiseera eveeko. Bwe ng'okyali mulamu onyumizeeko abaliddako. Twabeerangawo gavumenti yayisanga abantu beeti nga be munyumya ku z'obote n'ez'abalala. Mbasabira obuwangaazi, mbasabira okufuna ssente, mulowoozenga nnyo ku biseera ebirijja mu maaso. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu. Kiraba wano nga kiri mu kadaali. Bana era embaga yali wano twakubba omuziki wano n'essuubi ne likutuka. Teriddanga okuva kati myaka 5 emabega, teriddanga. Banange mpa akayimba akaleeta ekyebbeeyi kyange. Kadde mu buto akawulira akafiiringe kamutuuke. Wama weddireyo kati temugeye. Richa.
Kuba simanyi buwanvu ki